Naam, Allah atugambye nti ku anfusakum mutiise emyoyo gyammwe wa ahlikum bwe muva ku myoyo gyammwe nga mumaze okwekolako mudde ku step number 2 mutiise abantu bammwe naara mubatiise ki omuliro mu bimu ku bisinga ennyo okututaasa omuliro sadaka hatta ombaka saa sallam yagamba ittaku naara mutya omuliro walau bishiqqi tamratin newankubadde kusaddaaka kabajjo ka ntende nako kalina kinene kyekagenda okukola bw'oba otegedde nga bakubuulidde the smallest nti n'akabajjo k'entende ng'ogyasizaamu n'owaako munno kasobola okutaasa omuliro ekitegeeza nti bw'okola ekisingako awo teweegayaalirira kusaddaaka weekoleko. Allah agambye nti wakuduha nnaasu kubanga enku z'omuliro bantu walhijara n'amayinja. Banayinza enkubamu akafaananyi simanyi bana mumina kamera kubamu akafaananyi ku bantu abookya bulooka tanuulu bakuŋŋaanya enku ennungi ne baziteekawo bazitadde nga bagenda kwokyaki naye enku ezo zikubemu akafaananyi be bantu abagenda okukolaki okwokyebwa nga sayasla naara bagenda kukolaki mu kifo ky'okusonsekayo mu bitanuulu byeri okusonsekayo enku zaayo bantu naarullahi omuliro gwa Allah muqada gwagwadde okkumwa wakuduha muqada gwagwadde okkumwa naye nga ekikukuma wakuduha nnaasu walhijara abantu n'amaki otunulangako nga bookya ttanulu n'otunulayo n'okubamu akafaananyi nga gwoddako bamaze okuteekayo abasoose n'agamba innaha alaihim muswada kitegeeza ki abookya bulooka be basinga okukimanya muswada kitegeeza okuggalawo bagenda bookya bulooka akadde ne bagamba nti zikoze ki tukole ki ne bateekayo ebisika ebinene ebinaakeesa ne baggalawo nange nzigala eno olaba otya nga gwe baggalirayo muntu akafaananyi mukasembeza. Allah agambye nti omuliro gwa Allah amayinja n'abantu zenku zeeri kuseesaamu bateekayo bantu. Allah yatulaba nga abamu tulinamu amalala siya nga banteekayo batya waliyo kyejja mwayokya ku mayenje oyinza okukwata ejjenje lyo 2-3 ejjenje eryo n'olisonseka bateekayo lifudde obaddamu bw'oliteekayo libeera muli nga liyimba oba nga likaaba gwe mubwongo obwo likaba bukaabi oba likuwala enduulu naye oba ogiwulira bwe liba lifulumyemu okola otya ozaamu naki ofuna akati wakuduha ofuna akati n'oliremezaayo ejjenje eryo baaligamba nga likyali mu kinnya nti ku duniya kuliko abatunoonya batwagala naye wallahi basajja bazito balina kye bayita omuliro ga nti sya lina amafumu ba terina lina amafumu gali luddawa gali ameka gwe bw'obeera nga go gonna gago owulira otya bwe bakusomesa eri waliyo nti gano nyenyamu ne bwenti ngera tebagwa lisuubira nti ligenda kunyeenya amafumu ago likufumita ogwe naye bwe likufumita kituufu naye bwe likufumita lerireeta akajanja omenyerawa akagulu okamenyera mu viivi n'amafumu gaako bw'oba omwangu nga wayiga okulya amabisi akulya kalye okulimalira mu ddala effujjo
bw'oba oyagalalidde osobola okukasuula n'olirekawo nga lirina bisambi byereere amafumu gonna agaali gagenda okutaasibwa omuliro bagasudde. Naffe nno ge malala njagala ejjenje olisembeze eri abamala nagala nti nze Katonda bwe ndituuka wali ndiraba ali ku bano nga nze wano njuza. Ogwo mubisi gwe guba gwokutawaanya. Lwaki bagenda kukubuulira alaiha ku muliro gwe mbagamba okutya bassemu. Kumanya abantu beerabanga ab'amaanyi ennyo naye mulina maanyi ki? Omuntu omubuulira naga nze ngenda kubuuza Allah nti watugaana omubisi amabidde wali okola gaaki? Abantu balina already bavudde wano n'ebibuuzo byabwe. Naye nno ssebo olina oyinza okutuuka ekibuuzo ng'oli nalufeenya nga ne gw'okibuuza tasekangako naye nga nalufeenya yakuno. Allah agambye nti saagala mu bwongo bwammwe mulowooze nti omuliro guli musobola okugutegeera oba mulisobola okuteeka olugezigezi muleke okuguyingira. Kubanga subhanallah Allah mu aya nyingi agamba nti ab'olugezigezi bagenda bakozesa khudhuuhu fagulluuhu thumma aljahima. Khudhuuhu mumukwate. Bwe bagamba omuntu nti mumukwate, fedda batica babanga batukuba ne balaba ataakubike nga bagamba abavubuka abakulu mujje. Ate bwabanga weekozaakoza basooka kulima ggwe gwe bagambye okukwata noga omusajja atabuse asooka n'akwata ekawuntebo bakumukongola bakubegere bw'okwata okwata n'obusungu bw'okukuba buli onywereza ddala ku ttaka. Kati ne bamalayika bagamba mukwate abo tebajja kuteekekayo mubakwate. Bwani gwe bakwata fagullu mukole ki thumma jahima sallu abo bakuteekwayo nga babaze kusibwa. Thumma fi silsila mumuyisemu olujegere watambulire kulinga omucomo dharuha 70 nga kuliko ga mita 7 oba fuuti 7. Dharaa kitegeeza ki? Enzira kyekiki? Kitundu ky'omukono. Naye oza mukono ki? Gino egyaffe gino gyegyaffe gye boogera. Wali abasajja balina omukono nga kuwerako fuuti wazindaba. So si buno obukugu bw'emikono bwe tulina abasajja abayise mu nsi muno. Agambye nti kuliko bamalayika alaiha ku muliro kuliko bamalayika malaikatun zimuliko malayika ghiladhun. Ghiladhu kitegeeza ki? Wasoma ku nagisi mughalladha. Nagisi kika ki? Izito wa nagisi yaki ya mbizi eki nembwa siwe basoma fiqh. Agamba nti bamalayika bali ghiladhun baki bazito muki si mu kusitula bajja kugamba obasitule nedda bazito ate shidadun baki bamaanyi tebalina bwetaavu buseka naawe. Balinga bakinjaaji. Abakinjaaji balitidde nnyo Allah. Omukinjaaji bagenda ne baleete ente neeraga nti wallahi etidde ekisembayo netandika n'okufuka obusulosulo nga si musulo wabula obusulo bw'okutya. Omukinjaaji naga girabe bwe ate yonna nsava emabega wanafuluma omusulo wakuba alaga amasavu ogiraba. Ente eri kukugamba ni munsonyiwe wallahi munsonyiwe mundesezza waffe mbadde ne mukama wange nga mpa amazzi ndiraba omusiru ono ebigambo byamba mibuulira. Abakinjaaji akwata ente nga alina essanyu erya buli kika ng'agenda kugikola ki? Agamba nti kuliko bamalayika ghiladhun shidad bazito bakambwe la ya'suna allaha tebakola ki? Tebasobola kujeemera Allah ma amarahum kyonna ekiragiro ky'abakoze ki? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ate bakola ekyo kiba kibalagiddwa kibakola tebasukkawo. Mu biragiro tugambye tuwulidde kibagamba khudhuuhu mumukwa fagulluuhu thumma jahimu sallu. Ebyo bimu ku biragiro byeri kukwata kusonsekayo kuteeka ku njegere ozinere kulinga enyama eri ku muti.